Ebikolwa by'abatume Essuula 19. Awo Apolo bwe yali mu Korinto, Pawulo n'ayita mu bitundu eby'engulu, n'atuuka mu Efeso, n'asangayo abamu ku bakkiriza, n'ababuuza nti, "Bwe mwakkiriza mwafuna Mwoyo Mutuukirivu?" Ne bamuddamu nti, "Tetuwuliranga nako nti waliwo Mwoyo Mutuukirivu." Ye n'ababuuza nti, "Kale okubatizibwa kwammwe kwali kwa ngeri ki?" Ne bamuddamu nti, "Okwo Yowanne kwe yaleeta." Pawulo n'abagamba nti, Yowanne yabatiza abantu nga ke kabonero akalaga nti beenenyezza, ng'abagamba bakkiriza oyo amuvaako emabega ye Yesu. Bwe baawulira ebyo, ne babatizibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Pawulo bwe yabassaako emikono gye, Mwoyo Mutuukirivu n'abakkako, ne boogera ennimi ne balanga. Bonna awamu baali abasajja nga 12. Awo Pawulo n'ayingira mu kkuŋŋaaniro, n'ayogera n'obuvumu, ng'awaanyisaganya nabo ebirowoozo, ng'agezaako okubakkirizisa ebifa ku bwakabaka bwa Katonda. N'amala emyezi 3 ng'akola bw'atyo. Naye abamu bwe baafuuka abakakanyavu ne bagaana okukkiriza, era ne bavumanga ekkubo lya Mukama mu maaso g'abantu, n'abavaako, n'agenda n'abayigirizwa, n'ayogereranga mu ssomero lya Tulaano buli lunaku. N'akolanga bw'atyo okumala emyaka 2. Abantu bonna ab'omu Asiya, Abayudaaya n'Abayonaani, ne bawulira ekigambo kya Mukama. Katonda n'akozesanga Pawulo ebyamagero bingi. Ebitambaala n'engoye ebyavanga ku mubiri gwe byatwalirwanga abalwadde ne bawonyezebwa, n'emyoyo emibi ne gibavaako. Awo Abayudaaya abamu abaatambula-tambulanga nga bagoba emyoyo emibi ku bantu, ne beetulinkiriza okukozesa erinnya lya Mukama Yesu okugigoba, nga bagigamba nti, "Nkulagira mu linnya lya Yesu, Pawulo gw'ategeeza abantu." Waliwo abaana 7 abakabona omukulu Omuyudaaya erinnya lye Sukeva abaakola ekyo. Naye omwoyo omubi ne gubaddamu nti, "Yesu mumanyi, ne Pawulo mumanyi, naye mmwe baani?" Awo omuntu eyaliko omwoyo omubi n'ababuukira, n'abasinza amaanyi n'abawangula, ne badduka nga bali bwereere, nga baliko ebiwundu. Ekyo ne kimanyibwa abantu bonna, Abayudaaya n'Abayonaani ab'omu Efeso. Bonna ne bajjula entiisa, erinnya lya Mukama Yesu ne liweebwa ekitiibwa. Bangi ku bakkiriza ne bajja, ne beenenya ebibi byabwe mu lwatu. Era bangi ku abo abaakolanga eby'obulogo ne bakuŋŋaanya wamu ebitabo byabwe, ne babyokya ng'abantu bonna balaba. Omuwendo gw'ensimbi ezibigula bwe gwabalirirwa ne guweza ebitundu bya ffeeza 5,000. Bwe kityo ekigambo kya Mukama ne kigenda nga kyeyongera okubuna n'okunywera. Ebyo bwe byaggwa, Pawulo n'ateesa okuyita mu Makedoniya ne mu Akaya, alyoke agende e Yerusaalemu. N'agamba nti, "Bwe ndimala okutuukayo, nteekwa okugenda n'e Roma." N'atuma e Makedoniya 2 ku abo abaamuyambanga, Timoteewo ne Erasito, kyokka ye n'agira ng'akyasigadde mu Asiya. Mu kiseera ekyo ne wabaawo akeegugungo ak'amaanyi mu Efeso olw'ekkubo lya Mukama. Omusajja ayitibwa Demetiriyo omuweesi, eyakolanga obusabo obwa ffeeza obwalubaala omukazi Arutemi, omulimu gwe gwaleeteranga abaweesi obugagga bungi. Oyo n'akuŋŋaanya abaweesi bonna abaakolanga omulimu ogwo, n'agamba nti, "Bannange, mumanyi ng'obugagga bwaffe buva mu mulimu guno. Naye mulaba era muwulira nga Pawulo asenzesenze era akyusizza abantu bangi, si mu Efeso mwokka, naye ne mu Asiya yonna, ng'agamba nti abakolebwa abantu si Katonda. Tuli mu kabi, si lwa mulimu gwaffe kunyoomebwa kyokka. Naye abantu bajja kunyoomoola essabo lya lubaale omukazi Arutemi ow'ekitiibwa, asinzibwa Asiya yonna n'ensi endala zonna, era ekitiibwa kye kijja kuggwaawo." Bwe baawulira ebyo ne bajjula obusungu, ne baleekaana nti, "Arutemi wa Efeso mukulu!" Awo ekibuga kyonna ne kibuna akatabanguko. Abantu ne bakwata Gaayo ne Alisitaluuko ab'e Makedoniya abatambulanga ne Pawulo. Abantu bonna ne bafubutuka, ne beeyiwa mu kifo ky'emizannyo. Pawulo n'ayagala okugenda eri ekibiina ky'abantu, kyokka abayigirizwa ne bamugaana. N'abamu ku bakungu ab'omu Asiya abaali mikwano gye
ne bamutumira nga bamusaba aleme kugezaako kugenda mu kifo ky'emizannyo, kubanga abantu baali mu kajagalalo nga baleekaana, abamu nga boogera kino, abalala nga boogera kiri, era bangi baali tebamanyi na nsonga ebakuŋŋaanyizza. Ne bajja Alekizanda mu kibiina ky'abantu Abayudaaya nga bamusindiikiriza. Awo Alekizanda n'abawonya n'omukono yennyonnyoleko eri abantu. Naye bwe baamanya nga Muyudaaya, ne baleekaanira wamu okumala essaawa nga 2 nga bagamba nti, Arutemi w'Abefeso mukulu. Omuwandiisi w'ekibuga bwe yasiisa abantu n'agamba nti, abasajja Abefeso, ani atamanyi ng'ekibuga ky'Abefeso kye kikuuma essabo lya Arutemi ow'ekitiibwa awamu n'ekifaananyi kye ekyava mu ggulu? Kale ekyo nga bwe watali ayinza kukiwakanya, musaanidde okukkakkana muleme kukola kintu kyonna mu kwanguyiriza. Kubanga muleese abantu bano abatanyaze bya mu ssabo, era abatavumye lubaale waffe omukazi. Kale obanga Demeteriyo ne baweesi banne balina gwe bavunaana, enkiiko weeziri n'abalamuzi weebali, eyo gye baba bawoleza. Naye obanga mulina ekirala kye muvunaana, kinaatereezebwa mu lukuŋŋaana olubaawo bulijjo, kubanga tuyinza okuvunaanibwa olw'akeegugungo kano aka leero. Tetulina nsonga gye tuyinza kuwa olw'olukuŋŋaana luno. Bwe yamala okwogera ebyo n'agumbulula abantu.